n'ekindi kukibaire Adam Malina yeebazizza ino aba China Agricultural University olw'okuleeta enteekateeka bino. Abalimi abasinga bali ku iddango okutoopatoopa kubanga bali kulima n'ebuuyi ng'ebintu balima tibaidde kubitaako mutindo ekitegeeza nti buti amagezi agafaanana ge gannabagaidye Uganda edaasobola okuba ate ng'efuna mu by'okulima n'omutindo ogw'ebyendegereza gw'edaasobola okuba ate nga gutinta kinnagayira. Ninza Samuel Mwesigwa, Baba TV Amakonde. Ladies and gentlemen, my name is Paul Wagose, and I'm the youth officer. However, my name is, thank you for the team and our and the high table. After a brief. So we are honored to have you, Mr. Praying that the Minister of Education can join us equally, because I'm praying that we can be able to have something in common. Who traveled, I think we should be able to share some experiences, especially to our local governments. One was from Luka. The production, marketing of the chili, so that Busoga can develop, get rich in the name of the Father, the Son, and the Holy So we are going to take us through the East African Community Anthem and then the East TV Anthem. Read that. Stand up and sing the East African. Stand up and sing the East African Community. For our needs, education is our needs, and excellence is our focus word. We go live in God.
abaana bangi ku masomero basiibe okwo balya kapiira ku lunch time baba nga tebali kulya. Soya ono mulungi ino mukiidi nti soya alimu ekiriisa ky'amaanyi, so soya ajja kuyamba abaana okuba nga bafuna ekiriisa kabe kasinga kye baba tebasobola kufuna mu mmere eyindi. Tulikoba nti bwe tunaaba tutuuse kukolesa soya n'okugundawo ennimiro da soya ku masomero tuteemu ne layini da duuma nti bwe tuba tutoyire soya ne tutabika n'iduuma omwana naanwa akabuugi ako kaba kalungi ino. Omwana bw'aba aliire n'ensoma ekyukamu obwongo obulamu buba mu mubiri omulamu, kale ndidi nti okusoma y'abaana eyida kukyukamu. Mulanga eri abazaire obukiiko obw'abazaire mu masomero okuba nti tubona tunatonanga amataka gaife galikozesebwa kutolebwaku bintu bijja kuyamba abaana kubanga bali kulya mu masomero. Olingira omwana w'emyaka 16 nga lyotu wa myaka 12. So kwewala ekyo tulowooza nti bina bibaire bitolwa kuba nti okulya tukuweereibwa focus mu busoga wano. And whatever we are discussing here is going direct to the king himself to tell him who is very, very, very cautious to see that Busoga develops as required. Because one time you said the tender Masoga above. And that is his word always. He doesn't want to have Masoga who are because poor people are very hard to manage. Bakuguba tukobye nti soya ayamba omwana okuwanvuwa, soya yayamba omwana okuba n'embeera ennungi y'omubiri, ate soya yayamba omwana okuba omugezi. Abaana 305 basobola okuliisibwa kilo 10 edda soya. Kitegeeza nti isomero we liba n'abaana 6 oba 7 kilo 20 gasobola okubaliisa. Soya milk feeding program buli isomero, amasomero ga gavumenti nga tutandikira kuganaga model villages tujaga supportinga okuba nga funa ensigo etandikirwako ey'okulima soya. There are a number of protocols that were signed, and one of them was the Chile Protocol. China opening up its market to Africa for trade of chili. Across the entire continent, Busoga became the first region, and Uganda became the first country to export the first consignment of chili. We intend to fully operationalize the village agriculture model in the Pioneer 3 model villages of Busana in Kamuli, Bashaga in Mayuge, and Namayombe in Namayingo. Is here for